abatamanyi amanya gange nze Luttamaguzi Semakula nina essanyu lingi okubeerako nammwe era ffe abatambula bw'otambula mu bitundu ebyenjawulo osoma nze guno gwe mulundi gwange ntambula nnyo ensi naye guno gwe mulundi gwange ogusoose okubeerako e Bungereza ku ttaka lya Queen King tebannaba kumulayiza tuba tumanye entambula y'ebintu tewakubadde tuva eri n'olwekyo tannaba kubukala bwe munaamulaba nga kwali ku pawundi ng'awo tutandika odiyita ettaka lya King naye likyali ttaka lya Queen. Sanyuse nnyo okubalaba neyanziza nnyo akadde kano ke mumpaddeko nkimanyi katono nnyo naye ebyawandiikibwa bigamba laba nga bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu bafaanana nga amafuta ag'omuwendo omungi agakulukutira ku kirevu kya Alooni naye leero kagakulukutireko ku kirevu kya Luttamaguzi kubanga Alooni yafa. Bwe tulifunamu akadde tujja kwogera. Nze ngenda kuddayoko ewaffe e Uganda naye mwami wa Ssaabasajja Kabaka baategese Buganda Dinner egenda okubeerawo nga 26 omwezi guno era naffe tubakubiriza mugijjumbire. Ate namuffe bwe muwulirangako ku maloboozi eri ewaffe mutuyambeko bw'owulira Luttamaguzi oba njagala mazzi nayikonto oba mifaliso mutukwasaganyizeeko. Ebiseera ebisinga mugenda ne mugamba awo tetujja kubayamba naye omuganda agamba agali awamu naye nga mannyo amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama. Neyanziza nnyo awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwebale nnyo mukisa gw'omutaka.